Agali eno mpuuga Ndemapuuga asobeddwe kano mu kibira ekintu kimulidde. Ekisooka NUP yeefugako mulambo gwa Ssejjirinya. Honorable Ssejjirinya yali member wa NUP ate atali wa bulijjo, yali founder member wa NUP. Kubanga Ssejjirinya yafuuka kansala nga independent. Wadde yali asubscribinga era kiza mu kibiina kya FDC Ssejjirinya Muhammad bw'amala okufuuka kansala, butereevu y'omu ku bakulembeze abasooka okwogera Kyagulanyi Robert Ssentamu omwagalwa w'abangi, ekyo mwenna mwakiwulidde. Ssejjirinya n'ayogera butya bwe yandyagadde okuba ng'awerekebwa. In fact Ssejjirinya yali asabye omuntu omu yaba ayogera okufaako okuva essaawa 6 paka ssaawa 11 ze yali ataddewo n'essaawa endala singa waba waliwo ekikola ki ekisigalidde. Teyabigamba muntu omu, teyabigamba bantu babiri, teyabigamba bantu 3. Munnaffe bw'atuva ku maaso wateekebwawo akakiiko akanakola ku kuziika. Akakiiko ako nga kaliko family, kaliko ab'ekibiina, kaliko abakulembeze. Akakiiko ako ne kakola liaison ne mu kyalo era ne bateekateeka puroguraamu zonna nga bwe zigenda okutambula. Puroguraamu y'ekibiina okusooka okujja ku kibiina yatambula bulungi. Puroguraamu ya Parliament, ekibiina omubiri gw'omugenzi kyagutuusa bulungi nnyo ku Parliament. Akakiiko kali kakitegedde nti Ssejjirinya aweereddwa state funeral. State funeral bye biki? Sooka understanding nti waliwo akakiiko. Ate naawe ku state funeral tugenda kujjawo. Akakiiko ne kateekateeka byonna. Tuba tuli awo omuntu omu n'ajja nti ye alina ebidongo byetamanyi gye bivudde n'ekifo n'akiwamba bwe twali tulowooza nti wayinza okuba abagazi. Naye wakati ne mu kulungamizibwa family n'ekibiina kya National Unity Platform, because family kyali kikulu. Era president bw'amala okutuuka, omuntu eyasooka okwogera yali mwannyina w'omugenzi Ssejjirinya eyakonfaminga nti byonna bigende mu maaso kubanga batuukiriza omugenzi kyeyalaama eky'amaanyi g'abantu. Ebigambo ebyo byayogera mwannyina wa Ssejjirinya awangalire Netherlands gwe batandika naye mu mbeera yonna, tebyayogerebwa National Unity Platform. Mwannyina Ssejjirinya bw'amala okwogera, eyaddako okwogera yali muganda wa Ssejjirinya abeera Netherlands. Era yayogera n'akkaatiriza nti Ssejjirinya yamugamba omulundi ogutali gumu, egitali ebiri, egitali esatu, nti amwebalizanga Kyagulanyi Robert Ssentamu okumwagala n'okubeera pulezidenti we n'okumusaba nti alwananga paka engule Bannayuganda ne bajambala. Ebyo byabadde bigambo bya muganda wa Ssejjirinya ng'olumbe tetunatandika kudisikasinga kintu kyonna. Mpulidde ebigambo bingi nga byogerwa ku muwagala w'abangi Kyagulanyi Robert Ssentamu. Mumulanga bwe mage muli bakyamu. Omukolo Kyagulanyi Robert Ssentamu bwe yabaddeko, gwabaddeko abantu wano wammanga, gwabaddeko ababaka ba Parliament abasukka 100, aba NRM, kuba kwabaddeko NRM ava mu Western Uganda, erinnya ndirabidde, Mukama Katonda, erinnya ndirabidde. Wabaddewo Elijah Okupa ava Soroti. Wabaddewo Babirye Kabanda eyali omubaka w'ekitundu ky'e Masaka wa Democratic Party. Wabaddewo abantu ab'enjawulo era baaweereddwa ekitiibwa.
wabaddewo John Ken Kyamuzidde-Maani, wabaddewo Oweekitiibwa Noah Kiyimba nga yabadde akiikiridde Katikkiro wa Buganda. Mpuliriza wano mutegeereewo nnyo. Katikkiro Charles Peter Mayiga obubaka bwe yabutisse Oweekitiibwa Noah Kiyimba yabadde wali. Ampuliriza. Okay? Wabaddewo ababaka ba Parliament mannyonnyodde bammeeya b'ebibuga n'ab'enjawulo bonna babadde basiisidde wali nga wali Olumbe. Ampuliriza Olumbe wabaddewo Lord Mayor era yali munnamateeka wa Ssegirinya Omulodi Elias Lukwago. Okay? Wabaddewo bannamateeka ab'enjawulo ne Caleb Alaka yabaddewo. Ati kati gwenze kusigira ekifaananyi nga tonnanenya mukulu oli eyakulembedde emikolo egy'okusiibula Ssegirinya Muhammad yabadde district card owa Greater Masaka. Ampuliriza mu Buyisiraamu, mu byeddiini, mu Buyisiraamu bw'ogenda nti oli Masaka ne bagamba nti balese district card, gwe oba Musiraamu tunula eri linda ebiddako kubanga baba baleese Obusiraamu obumanyi obukola ki obusembayo. Era nze bwe nawulidde nti district card ne ngamba alhamdulillah Mukama Ssegirinya nkamusiibudde bulungi. Ampuliriza njagala osala omusango ng'osinziira ku byenjogera kubanga osobola okutaputa bwino noddayo ku vidiyo ne weetegereza. Eyabadde MC yabadde imaamu wa Parliament Honorable Hassan Kirumira yabadde MC. Kakati wandiguwa ddaani ng'olina imaamu wa Parliament nga wa kibiina kyo oba onaaguwani. Eyakubiriza bamaseeka baswahaba okutuula obulungi okubukaala yabadde yakulira akakiiko ka Parliament ka Buganda Caucus mu Uganda, Omusiraamu amanyiddwa ava eri mu Busiraamu mu ssaza ly'e Butambala, Muhammad Muwanga Kivumbi. Yabadde mu byeteekateeka. Kakati mwabadde n'ebikonde. Njagala awuliriza nga tannanenya pulezidenti wa ggwanga nga gwe balondobulayo nabo baŋŋaye nti lwaki Mayiga yagenze awo Katikkiro wa Buganda, lwaki bayagenze wali. Ekyokubiri wabaddewo okulungamya okuva mu bamanyi b'eddiini Abayisiraamu. Naawe Omuyisiraamu ali wano osobola okuntangazaamu. Ekisooka mayiti ey'omuntu Omuyisiraamu teri nga yaffe Abakatoliki nti buli ayagala janayambusa akalabirwamu n'alaba nazaawo n'alaba akalabirwamu nazaawo. Si nze nkubuulira biri byabadde wali. Bamaseeka bagambye nti mayiti teva mu nju bagijjayo nga bagenda kugisaalira kumanyani abanjani atabanja bagende bawumuza omuntu ku nnyumba ye ey'olubeerera. Kwabadde kulungamya kw'abamanyi. Bamanyi ate ensonga zabaddewo nga twetaaga okubatara kuba birimu pulezidenti wanajja waliwo okuba nga waliwo buli kintu nga kiri box tick tick tick. Wabawo ttiimu ya protocol emanya nti pulezidenti akola na decisions naye bamanya nti bino wagenda bino bituukiriziddwa okuwerekera Omuyisiraamu biki ebibeerawo. Mu Buyisiraamu mayiti teva mu nnyumba, byonna mubikola, bwe mumala okubikola ne muzza mu bamaseeka mayiti bagireeta kugisaalira. Eswala bagita swala ki? Swala y'omufu. Anti gyogedde swala lijanaza. Amalawo eddakiika ziwere 10 mu ddiro. Kakati nga batugamba nti ate mu Buganda kino ate kyavudde Mengo. Wulirizawo nnyo wano. Mayiti tegenda mu masanganzira. Mayiti tebagitwala mu masanganzira. Mayiti tebagitwala mu ki? Mu masanganzira. Bya Buganda kati kubona oyo Muhammad Ssegirinya. Musajja Muganda, musajja Muyisiraamu. Olina okuba ne cultural respect n'ebirala. Kati ne tuba ne minzaani eno wateeketeeke ekimala nti bw'omala okumusaalira
kuba nawuliddeyo omujega gwe batugambye nti ebya swala tabimanyi ng'agamba mu bamusalidde swala y'ekitundu gw'osinga district card. Ne kati bamuba terya Muhammad mwe temulinayo aye ejjako muntu linnya oyo tuli muggyeko tumuwe ddala teri eriyo omusajja awo akuba ekifuba n'awatali. Kakati ne tutuuka ne tugamba oke bannaffe tubayambye tutya? Bannaffe tukoze ki? Tubayambye tutya? Tusobola okubayamba nga tetunagenamu swalati janaza ne tubatwalira ku seeki ne bamulabako naga nti awo omufu tebamulabako. Olumugamba kuyamba baliwa ttiimu eri etegese mu masanganzira. Buganda egale temugenda mu kimu na maiti tegenda masanganzira. Tuli challenged kubanga tulina ticking all the cultural and religious boxes. The president is going to be in the premise. Tutunulire ensonga n'abamanyi bino tubijemu kati tugenze ku facts omuganda genda tukuba tochi eri gye mu masanganzira ebiriyo n'omukolo guliyo gwa bukatuli kinaffe bawayiso Alex Mufumbi kafera ali ayimba tulijukira fena tulizukira mu kitiibwa kya Yesu eky'oluvannyuma fena no tulizukira fena tulizukira. Oliye Muhammadi balese kafero muyimbi w'abakatuliki ali wali akooka emisa egende ateri wabadde seeka yonna abadde mu misa seeka yabaddeyo gwe balonze era bamulonda ku paalamenti n'agenda akiikirire Katerega owa Jema balina ebimuli gwe oli musiraamu eri omusiraamu yenna nze nalabira ku gundi wano kuki si kwabiriga omusiraamu nze gwe nakalaba ow'amaanyi nga bya busiraamu imamu w'obuyisiraamu yakatuvaako gy'oli abalamu hajati mama w'omulangira walabayo ebimuli naye wabadde ebimuli mubabijja mu nnimiro y'ewaka nga wabadde ebimuli ze sirabangako bimuli bingi nga byabadde wali mpuga alimu ebimuli buli alegwe tukuba eritoki nga bali mu bimuli bali muki mu bimuli yefe eri wagazi bulungi ate wano si wagazi wano wabaddewo abantu 6,000 wabaddewo abantu 6,000 era ne bwewandigisitudde gye gyandijjuze eri tugenda okuba eri ewagazi nga teri kiriyo okujjako my leader yabaddewo Honorable Mpuga MP wa constituency Nyendo Mukunge Mwami Mpuga yabaddewo MC w'omukolo Mpuga Masayasi yabaddewo kakati ne wabeerawo ne Brass Band ne Haji Katerega n'abaana bawambi nga MC Mpuga bwagukwata naita my leader naye gwa Mpuga nabudiza Mpuga namala naita Honorable Nyendo Mukunge naguwa Mpuga Masayasi kakati nga tetusobola kutwalira muntu omu mukolo. Nade mpulirizo bakabwa Mpuga ngagamba nti omulabo muhagwambi anti ye tamanyi nti eri ade masanganzira tayinza kukimanya ne tugaana ababaka ekyokubiri yataddewo embeera ng'okutuuka eno mbasejiri United Mbitooke poliisi n'amagye nga gataddewo road block abantu balaze Mpuga omutima naye gwomanyi nga ogamba abantu nti okiikiriraawo n'otakyazaawo nabagenda kulya mmere gimalawo kuba yagwereddewo ka we ate balina bali abafumbi bagambye tebabangako ku mufumu baleta abantu batuuse nga balya ennyama yokka ng'emmere emba nyingi oli nga kifo kyomuwatulaga akale lyamu ennyama eka wali abaana yapiraawo bajeti ye yadde kulya bajeti kyova olaba mu mukolo gw'abasiraamu yalesemu katonda munange eri emmando yawanika yamulaze nti enabbibamu yalese kwaya alese brass band alese ebintu byonna nga olabira ddala tewabadde kwebuuza yagambye nti bangambye n'esente za kesi yaziteba kweziri kubanga tugenza okutunuulira bajeti ya bbiri neggwe omusajja ono obaga nti muyivu omanyi nti official program bafulumya 2024 January nga 12 kubanga bo ba copy and paste. Yeah, you use the other one of Honorable Babiriga. Use it. That one is okay. Nga bagenda nga bakyusa batekayo amanya waggulu.
Abedi Bwanika yagitadde yino nti nga naye gwe bano abantu bano tubakwasa gavumenti bo byolyoka nojja tebayinza kukola ekintu kyonna mu butuufu ebyo. Somera bannayuganda bajaga nti waiso asoma kifula nenga. Munnayuganda alina Twitter, agenda ku Twitter handle ya Abedi Bwanika mfanfe wa my leader le MC Mpuuga Masayas official program value of Honorable Segirinya. Ngena kuzomwezi 12 Januari 2024. Ate kino otutegedde yoyo ate kira abana bamugobya seminti nti yali agirese mbagikole seminti wanga kati eno wakadongo omusiraamu byonna muntu omu kati oyoyinza omuwa omufumu amuteketeke kakati gwe mbuliranga munnayuganda asalanga gwa mazima leero saagadde kuwolereza njagadde mbasigira kifaananyi ng'ogusalanga gwa mazima oba mu Isiraamu twaziza musango kife twabadde waka ate ne maama yabadde naffe maama w'omugenzi amujjanjabye weewaawo yawadde endowooza ye n'endowooza ye we yagiweredde ng'omukolo gutambudde omutegedde bulungi ate nga temuyinza kutambula mayiro namba mu masaŋŋanzira mugenda eri omuntu omu ate abantu bonna mbaleke wano ositule abantu bano bonna ate bagende eddakiika 5 basalire eri ate obasitule bakomewo baziike. Kakati ne tutunuulira kyabadde kirimu ne security. How do you move over abantu emitwalo 5 mu ddakiika 5 awatali luguudo awatali space wabadde osobola okufuna stampede? Era wisdom n'obuvumu bwa president wetaaga kubanga wali awabadde abantu emitwalo 6 nga munasukira mutyo olaba n'ogenda omuzika it was a tag of war. Njagala okwebaza aba foot soldier kubanga twabitunuulidde byonna ati okay how do we effect ekyamaama wabanga kyeyandyagadde kuba maama naye omusaasira azadde mwana w'amaanyi mwana wa tutumu yabadde source of income maama olina okumusaasira era tuyimirira naye era njagala okwebaza Secretary General okubeera namubuuzizza nampa follow up nti okuva bwe twavuddeyo mu kuziika abadde ayogeraganya ne family ayagala okumanya butya era mu budde obutali bwawala maama ajja kusinkana president twongere okulaba tutya family bwe tutambula wamu Basegirinya abadde munnaffe. Nina akantu kenjagala onzigire Waiswa ono olaze nti Mpuuga yabadde in charge eya buli kimu ekyabadde ebya gavumenti ebya Museveni. Gavumenti bwe yasindise yabadde akikiride yangaembu ate gavumenti yatunudde negana anakoma ddi okutwala n'okutwaza sente nga teri kijja. Speaker Anita Amungu babadde bategese babadde mu hoteri nti abantu bawezeewo nti atukyalina babandi n'abajase Kasajjagirwa baganye ku luno bagaya leero mufene tenti zammwe temujja naffe muteekanga mu bintu byemu babagamba mbu baba how many minutes they can put on their layer nedda n'abasirikale balemedde mu uniform kubanga bulijjo bagattawo naye gwomanyi okubanga gwe MP my leader naye byonna gwobiri gwe MP gwe MC gwe buli kimu put some respect ne organization ndowooza ogirabye eno ne bishop yabaddewo okukiikirira ba Christian faith. So omukolo gweno gwe bwoba ogumakinga kati wabadde oyagala Kyagulanyi atambule alekawo akiikiridde Katikkiro aleke Katikkiro emabega mwabadde mwagala Kyagulanyi atambule aleke abantu kuba kale ye gwe musalidde mwabadde mwagala Kyagulanyi atambule aleke ababaka ba parliament 10 abali wali mwabadde mwagala Kyagulanyi atambule aleke abantu emitwalo 6 egitudde wali kubanga ye yazze wali bantu na wali mugenzi tuyinza kumuvunaana. Okay, bagiyita Pale FM. But of course njagala okwebaza aba foot soldier abalemeseze Kobane eri okutwala maiti y'omugenzi kyali waffe mu masaŋŋanzira. Nina kuleka nukategere bulungi babadde bagala kugitwala mu kwanzi babadde bagala kugibba kuba ate gwe eri badde gye baziika badde bagala omusajja oyo naye agenze we byakufuna mudaali kati yalina golodi y'okutegeka okuziika okutaliiko mugenzi ogwo yagututte yamulina ogwo gwe yatutte baaba ali kumujjako naye aliba musajja ebirala ebisigadde ebirala teyabyogedde byaze nabyo bamuwadde bajja kubinyonyola edda naye okwata otya ogwo omukolo
ng'olina leader of opposition wa NUP efiiriddwa gwe n'omubuusa amaaso n'otegeka n'omuntu gw'oyagala. Anita Mungo, Parliament si yajjajjaawo. Sente zino z'ospendinga si zammwe nsikire nti wazaalibwa muziina. N'abalabye mulega ebifuba baleeze ebifuba ne babimalayo tebakuba Waiswa mubuliza mu ttaka nti naye bamuziike nga tebanaziika Ssegirinya kati siri kumuzindaala. Siri kumuzindaala. Siri mu kwogera. Tewaliwo ebyo byo gwe tebaku naye gwe okere ku matonzi nze nkola ne president. Zemani nkola ne Kyagulanyi Ssentamu. He's the most top guy gwe mmanyi nze toyinza ku nze assignment gye nasooka okukola ng'akalulu kawedde ng'abantu bayayana ogenda okulayira mu parliament nagenda kusinkana abakulembeze b'amawanga Somaliland. Nkubuulira delegation gye nasooka okusinkana mwalimu bafuma president. N'abalabye ne nakambalinde kabalenge ne balega ne bamalayo ebifuba ne balega ne bakanga ne ati bano bakanga bamumanyi ne bagamba ya weapon ne balega ebifuba ne tuluma zawedde uno wano kati tali kuwuluguma oba tibali kuwuliriza. Tosobola gwe binesonga teffe bino ebintu. It's not about Waiswa. Waiswa osobola omunafuya ng'omuntu. Kubanga I'm human being. Naye nze okunafuya n'okunafuya the conviction y'ensonga gye nnyimiriddeko. Kakati ogwo emikolo gya Ssegirinya naawe walabye Waiswa wonna. Tegyagenze maaso ne leve eyawagulu ennyo. Tegyatambudde kumu because abantu bali ku nsonga. Abantu gojaloza nti ogenda nafuya Waiswa the individual, but Waiswa is standing with the conviction eyo gamba nti tusobola okujjako bwannakyemalya. So tokeera eyo gwe ne weerega bikya. First of all nze ng'omuntu I made a decision and I'm very comfortable with the decision I made to fight against the dictatorship. Tewaliwo kintu kyonna. Ate ekirala nze ndi mujasi w'ebbadiri. Umujasi w'ebbadiri wakola kyaba mujasi w'ebbadiri. Bagambe ko oli owuluguma. Andi kuwuluguma. Toli kulaba ndi kuwuluguma. Njagala kutumira ku mukyala wange Edith Kateneti kwagala nnyo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi. Omusoga akoba nti alabirayira. President agenda kubeera mu UAE. Weekend eno bannayuganda ababeera mu UAE mwezi ensi zonna ezeetooloddaawo Dubai wamwe n'abasobola okujja ajja kubeeramu awo ennaku 3 muli ne president. So tubasuubira nti weekend eno mugenda kubeera ne president. Naye njagala n'okutumira ku kyali wange Eddie Kabali e Bungereza. Manyi nti oli mugonvugonvu Sserunjogi naye kusaba Mukama akusuuse atoddemu otambuze bupya struggle. Ne bamama mwena mbatumidde awe London. Kale tuyanziza Alex Waiswa Mufumbiro. Ndowooza ensonga za Mpuuga de Mapuuga okutyobola ekitiibwa kya Ssegirinya okukumya ennyimba 2 okulaga embalirira ya ssente zamuweereddwa Parliament. Ndowooza Alex aginnyonnyodde bulungi kuba omuntu aba yalama kirala twali nsonga lwaki gw'okyusa eddaame lye kubanga gw'oyagala olina ebitiibwa byeyagalawo kubanga oli LMP kubanga wakutte ssente za Parliament n'ozireeta ziyambe mu lumbe lw'omusajja ate n'ozeezibika byonna byeyakoze yadde byamadankane n'olwekyo ajja bisasulira wadde naye nga enteekateeka bwetyo bwebadde bwetyo bwe yali obuzibu bwakubiteekamu pulezidenti atabirinamu yajja kuziika ng'omuntu omulala nasanga biriwo ebityo nga Mpuuga yayonoonye dda embeera ne banne basimba ekibuli n'atuuka n'okuleeta amagye ne poliisi abaana babateekako nnyo kamera nga zibatambulirako baswala ne beekweka eri mu nsiko ekyavamu ne beemulula fudde babula akasente ka Mpuuga baali akabwerere yakaleeta bateekewo amaanyi okubetiya gasi badduke muwambe omulambo amazima tebaguwambye abantu baguprotectinga balina okwagala Ssegirinya tulina maaso nga tukyamwagala okukuza erinnya lye direka waggulu ensi esigale ng'ekyamwogerako emirembe n'emirembe amiina kubanga badde wanjawulo Muhammad Ssegirinya.